Kakati uliriza. Baba yafudde nga Kadama amubanja emyezi 6. Naye laba akakodyo Kadama ke yakoze. Ng'omulambo gukyali mu ddiiro ogwa baba, Kadama ne balyoka bamusasula ssente ze. Baba agenda alwala. Naye agenda okulwala nga Kadama ono abanja omusaala gwa myezi 6 nga batebaagala mumusasula. Kate baba agenda alwala. Baba bw'alwala bamutwala mu ddwaliro. Kadama atandika okweraliikirira ng'alaba abanja akasente ke kyokka baba atandise okulwala. Baba abaali mu ddwaliro nga Kadama abanja mama amugamba, mama akasente kange mmanja emyezi 6 bakampe ewaka babeetaaga akasente abafamire yange abaana bange banange balwadde. Nga mama amugamba omuntu alina okusasula ye baba ate mulwadde, so mulindeko wanaawona ng'avuddeyo ku ddwaliro bw'akoma ewaka ali kusasula. Nga baba avaayo mu ddwaliro bamuleeta ewaka. Baba mutuusizza ewaka olunaku ate olw'enkeera nga baba munange obulwadde butabuka nga baba afa. Baba mu kufa nga Kadama bimusobera. Omusajja afudde yalina okumusasula amubanja emyezi 6. Nga Kadama akontakitinga ono mwami Mawanda ng'agamba Mawanda, banaye Mawanda aze nsobeddwa, baba afudde mubanja emyezi 6, abafamire bali bakuŋŋaanye, omulambo guli mu ddiiro, nze obula simanyi kyakukola nenze sente zange nzaagala. Nga Mawanda amugamba, tokkiriza abantu abo okukuluma, bagenda kukuluma singa omulambo gwa baba bagujja mu ddiiro ne bagutwala okuguziika. Genda nga abafamire bonna bakuŋŋaanye okuba omulanga ng'okaabira ssente zo. Nga Kadama agamba kale nga abafamire bakuŋŋaana bulungi nnyo batuula bakungubage. Nga Kadama ajja, waawe baba ogenze ofudde ne sente zange nkubanja sente zange za myezi 6. Baba, you die with my money, you die with my money. I buy money for 6 months. Baba, I want my money. Baba, my money. Baba, my money. I want my money. Abakungu bazinga basoberwa bagamba abanje emyezi 6 tatulinzeeko tuziike. No, my money, I want my money. 6 months, baba, I want my money. Abakungu bazinga besondawo akasente mangu ka myezi 6 nga bakawa Kadama. Kati omulenzi ow'ewaka ye yajja Kadama ku ofiisi ng'ayimuka ajjayo essimu ng'abookinga tiketi ng'agamba Kadama onodda Uganda. Ekirungi Kadama kontrakiti yabadde eweddeko ng'asigazaayo omwezi gumu. Nga Kadama bamubookingira tiketi, sente ze bazimuwadde mu kaashi ng'alinnya nnyonyi adda Uganda. Essaawa zino ali ku butaka akuba bulatti. Video yiyo jimpereka like. Naye bannange enseko zinzita. Kino sikirabanga n'akamala emyaka 6 n'ekitundu nga nyambako ba Kadama okuddizibwa ewaka. Naye kino amma bibadde bwe bityo. Kadama abadde abanja emyezi 6 nga tebamusasula oba okitegeera. Naye ng'abawala bwe excuse gye bawa abafamily mbu boosi alina okumusasula ssente yalwala. Omwana ng'akola ng'alemeddeko. Boosi yalwala gye buvuddeko ne bamuddusa mu ddwaliro nga biwala ttaka ne bamujjanjaba n'afuna obujjanjabi. Bwe yatereeramu ne bamuzza ewaka. Kyokka era ne bwe baamuzza ewaka n'agaana okusasula omwana. Kati olunaku lw'ejjo ku makya olumbe lwaze ne lukwata omusajja Omuwarabu, olumbe ne lumusika n'afa. Bwe yafudde Kadama ne gamwesiba n'ankubira essimu n'agamba maawa ekiriwo kiri nti mmanja emyezi 6 kyokka Omuwarabu alina okunsasula afudde. Kampani yange ye Uganda yagaana okunnyamba ne ofiisi yagaana okunnyamba. Nambuuza maawa nkole ntya nzizeeko ki era mugambiddewo nti nze bino nabiraba dda. Boosi bwo bw'aba afudde nga takusasudde bagenda kuluma. Mugambye kati akakodyo ke tulina okukozesa tulina kakozesa kati nga boosi tebannamuggyawaawo okumuziika. Bwe lindamu katono olaba abantu nga bakuŋŋaanyeemuko n'oluvannyuma okuba omulanga ng'osaba ssente zo kasita n'ebbanga obadde osigazzaako just mwezi gumu contract eggweko. Kuba omulanga batusasule ssente zaffe kuba naffe tufiirwa. Kadama kyakoze kye kino. Abafamire abamu ababadde okumpi we bakuŋŋaanye ne banneyiba abamu
babazze okulaba omuwala bw'afudde Kadama n'asumulula Baba you die with my salary 6 months no paying my salary ng'akaaba nno bitya abawala bw'abamu ne bagamba stop it Kadama n'agamba no Baba died with my money omanyi kye bakoze abadde bazze okungubaga tebeesonzesonze akasente nga ne mayiti ekyali mu nnyumba salale wa myezi 6 ne bamuwa Kadama mu kashi omwana omwo kubanga ye yajja Kadama waffe ku ofiisi era yabadde amuvunaanyizibwako mutabani wa boosi kyakoze addukiddewo n'akola ku bya ekisiiti wenjogerera Kadama bamutadde mu mmotoka bamutwala ku airport naye Kadama obudde buno ali mu kunteerako emoji eziseka eziwaga aŋŋamba maawe osaana ne nkuzaalira y'akaana ku kyongoledde Kadama ali mu kudda Uganda n'essalari we fe tuli eno tuserebuletinga kati neebuuza fe tulina omusango gwonna gwe tukoze fe tubanjiza ssente zaffe olw'ensonga naffe tufiirwa kubanga singa tukkiriza omuwalabu oyo ne bamukwata ne bamutwala okumuziika nga Kadama tasasuddwa ebyaddala Kadama wape babadde bamulumye naye Kadama musanyufu bitya abanyize oba bavumiridde ekikolwa kino kye tukoze eky'okubanja ssente ng'omuwala bw'afudde mu abamanyi nze nyimirira ku sayidi ya Kadama era always ku sayidi eyange Kadama tasobya obuwanguzi tubutuuseeko era tulina tuserebuletinga kakati eno yemmanja ya ssente ekyasinza okubeera fantastic mu nsi yonna teyalinze byakugamba nti oba n'omufu bamuteekeyo ofuula weefiisafiisa nga bakubanja ofa nga bakubanja ebyo bibeera eno Uganda babadde bo bagenda kumuluma akasente babadde bagenda kumuluma kubanga omuntu watuukira okubanja omwezi gumu ne guyitako emyezi 2 ne giyitako emyezi 3 ne giyitako 4 5 n'ayingira emyezi 6 nga tasasulwa kasente ke jiba libadde ne ate bo nga bo abawala bwe bizibu balaba byabwe wabula tebalaba bizibu byani bizibu bya Kadama bano ne beerabira nti ne Kadama naye afiisa ate jjukira Kadama bw'afiisa taziika ate nga alina okusindika amabugo bo tebabimanya nti bannange wafiisizza kale katukuwe tiketi ogende oziika okomewo nno kale ate bo bafiiriddwa baagala ate mbu Kadama ssente ze bazimulume awo nange namuwagidde ekya Kadama okubanja ssente ze mu mbeera yonna akasente oba olina okukabanja mu mbeera yonna era mwana muwala ono bamuwadde akasente ke bulungi nnyo abafamire ababadde bakuŋŋaanye ku gundi abadde bakuŋŋaanye ku mulambo guno ogwa baba baswadde ne beekuŋŋaanyamu akasente okakana nga Kadama bamuwadde ssente za myezi 6 kati omulenzi omukulu ye yajja Kadama ku ofiisi omulenzi omukulu ow'ewaka ye yajja Kadama ku ofiisi omulenzi yakutte essimu ye n'abuukinga tiketi n'agamba Kadama ono ekirungi contract ebadde eweddeko kati gendera wano n'omwezi ogusigadde togumalaako gendera wano tukutadde era Kadama ne bamubuukingira tiketi agenza okuddamu okwogera n'omukulu oyo Mawanda nga Kadama ali ku kisaawa ali ku airport adda Uganda vidiyo eno woogirabira Kadama yatuuse dda ku butaka Uganda era ali ne famire ye agenze musanyufu agenze yaseka omanyi abawalabu baneeno kale kibi nnyo okubanga baba yafudde naye abawalabu munnange baneeno bo batta n'okutta bakadama omuwalabu akeera kumakya natta omukozi we omukolera emirimu tebasana nnyo basa mulimu abalungi naye si bonna nti balungi abasinga obungi babi okitegeera kale ate bo bafiirwa baba baagala mbo bakwatibwa ekisa nejjukira Kadama bw'afiirwa taziika bw'alwaza tatajjanjaba abeera eri obulo omutima gumulumira eyo
n'afeeyo ekisiiri naye nga ye omuwalabu Ssebeene bimutuukako baagala bakungu bage gwe bakuluma akasenteko emyezi 6 gwe sente emyezi 6 ozimanyi ezo miliyoni zibanga 6 lwafule ezo sente ziba nnyingi so byebyo biri ku sayidi eyo ne Kadama akasereke yakafunye era kati ali Uganda. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwe bali kuba nti ate mugoberera. Stay blessed, peace and love.